Sabiti ewedde kilabu ezimu z'eddiima obutazanya mpira gya liigi nga kyaviirako ne FUFA okuwera nga bwegenda okuzibonereza. Kino kyaddirira enkaayana eziriwo omupiira wakati wa Azam ne SuperSport. Olunaku lw'eggulo abakiikirira kilabu 5 wamu n'aba FUFA basisinkanye ne bakkiriziganya nti liigi eddemu nga bwe kyali kitegekeddwa okutandika ne leero. Ezitasamba Secretariat esobola okuzaawo fixtures netubulira date esobola okusambibwa era eyo nayo issue ndala nnyo nga ntono esobola okuba reconcile. Era bano bagenda kukolera wamu ne FUFA okulaba nga ebigendererwa by'omupiira mu ggwanga bituukirizibwa. Abasajja abo abazireeta in our view balwanisa mupiira kakati ffenna tuli ku side emu okulwanisa process eyo era okumakinga sure nti omupiira gusambibwa era nga gulagibwa ku TV. Abakulira kilabu era bategeezezza nga ne Abbas Kawasa FUFA gwe yali egobye ku bwa ssentebe nga bwakyali ku bukulu buno. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.